gyebaleka ate mikwano gyange gyo gyonna gye mutuusako engalo mu abavuddeyo mukulikeyo banange mukakalabizo eyamanya ayinza omumbejja Aisha Nasolo wano nakugamba kyofunirawo updates zonna amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ga wano saakate naago agali wabweru w'eggwanga Uganda kwa celebrities bo bonna saakate ne gana amawulire amalalala wabula nga wena kutegeezaako nti ennaku ezimu mukwano gwange tubeera wano nga tetukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ani yagudde mu buzibu omukwano gwaffe tumuyambye tutya yefe abatanabugwamu banange tuweewaze tutya bye tubeerako waneno kale n'olwekyo ngenda kusaba gwe yakaniyungako omulundi gw'ogusookera ddala bambi subscribe nga teekako akadde tojja kwejjusa nga munange ate wolabye omutwe gwa vidiyo eno Mukalnet saakate ne SB4 bagenze mu maaso n'okulabika nga ate munange basisinkana era nga ndowooza ensisinkana eyo ffenna tubadde tugirindiridde okumala ebbanga ensonga zino gwe atamanyi gye byava bino ebintu byatandikira ku muwala eyavaayo na recordinga ka audio bw'atyo n'ayogera bye yayogera era mu bye yayogera nga mulimu SB4 Alani Cruise ne Mukalnet gagamba bawa Mukalnet ssente Mukalnet takwata masimu biki era ne tukola ki vidiyo eyo n'etambula nnyo era buli omu yali agala okwogera byayogera yayogera nnyo ku vidiyo eyo abamu ne beetika ate bo SB4 na Alani Cruise instead ne bagamba abo baffere kwega bingi nnyo bingi ddala wabula byonna nzize nga mbikutuusako wano from day one up to now Mukalnet yavaayo n'ayogera ku nsonga ezo najja wano ne mukutuusako SB4 ne Alani Cruise bavaayo ne boogera era najja wano eno n'enkubuulira biki bye baakonyeeko ku nsonga ezo era nga n'ebimu ku byali ebikulu bye nakutegeeza tibaayise oyo yenna agamba nti baamubba agenda atakule ki abakubira essimu basobole okubeera nga bafuna engeri gye bamukwasaganyamu twali tukyaliawo Calvin Kayanja n'avaayo era butereevu naye namukutuusaako wano yaddenga mulimu ebituufu ebimu ku bye yayogera wabula ate mulimu ebimu bye yakola ki bye yajubisa tetwakomaoko Mukalnet nadda n'obujulizi obulala era byonna ne mbikutuusaako wano wabula olunaku lwe tubadde tululindirira olunaku mulindo olubadde lunaku lwa leero era nga leero tubadde tulindiridde SB4 saakate ne Mukalnet nga bakoze ki basisinkanye babeeko ate ensonga ez'enjawulo ze bongera okubeera nga ate battaanya so mukwano gwange basisinkanye leero batyo ne boogera ku nsonga ez'enjawulo nga mu bingi bye tubadde tetumanyi era bye tutegedde olwaleero abamu ku ffe y'enkolagana eri wakati wa Mukalnet saakate ne SB4 abasinga obungi ffe twali tulowooza SB4 abadde atakola ki akola nga ambasada wa Mukalnet wabula tukitegedde lwaleero nti ye SB4 kino abadde akikola lwankole ye ya Sseruganda nti Mukalnet basisinkanira mu ttiimu ate yani ya SB4 era bino ebintu eby'enjawulo SB4 byakola mubimanyi eby'ensonga ezo zaggusa muntu kuvaayo ayina ebizibu byayitamu ne bagenda maaso n'okubeera nga ate balina engeri gye bamukwasaganyizaamu ku mbeera nasobola okubeera nga ate agivunuka Mukalnet nga y'omu ku bantu ababadde nga bacontributing okubeera nga ate bakola ki basupportinga SB4 so SB4 olw'ensonga yo naye nasalawo n'agamba owaaye katandika okubeera nga ate ayambako ku muntu ono Mukalnet ate era nga abadde nga bingi nnyo byakola SB4 n'amutwalira abantu nti bano bayambe batambuze era nga Mukalnet akola ki bonna abatambuza bulungi nnyo bulungi ddala so enkolagana yaabwe awo we yava ne batandika okubeera nga ate bakwatagana SB4 nga naye yavaayo namupromotinga naye nga sigamba nti abadde ku contract nti bamusasula nti oba Mukalnet yamuleetera nti nkubira kalango bapromotinga business yange nga abamu we bakola nedda so yeye enkola ebadde wakati wa Mukalnet saakate naani saakate ne SB4 ffenna abasinga obungi kye tubadde tetumanyi so ffenna babadde boogera nti bannanga omuntu nga tonna bamupromotingira sooka okole bwoti ne bwoti ndowooza ekyo tukitegedde olunaku olwaleero wabula Mukalnet ono waaba ayogera ekyenjawulo kyalina era waaba ayogera omulabira ddala ng'akakasa kwegamba kikumala okulaba nti omusajja ebintu byayogera bituufu tali mu kujingirira avaayo n'ayogera n'agamba gwoba ogamba nti nakubba genda ku poliisi oba bannange vaayo bayise nnyo abantu ne bagamba naye muveeyo n'obujulizi bwammwe mutulage gwe babba vaayo wabula ekisinga okwewuunyisa banaye teri muntu yaavuddeyo we nasooka okuleetera ddala ebintu bino ng'omuwala oyo ayogera kuba ensonga zino eno mbadde nga nzifolowinga ensonga lwaki following story ezo nenkuletera nti gundi yagambye gundi mufere mbikuleetera lwaki ndi munnamawulire aliwo okubeera nga akutuusaako amawulire ekitegeeza ekyo kiguddewo gwe tokimanyi azze ate akikutuuseeko yoyo munnamawulire wabula ekyenjawulo ekibeerawo nti munnamawulire oyo wazze n'akugamba nti omwana ali mu kulajjana nti SB4 oba Alani Cruise baamufeze agamawulire waagaleeta SB4 ne Alani Cruise we banaavaayo ne babaako kye boogera amawulire ago nagaana agakuleetera oba yajja kukoma ku gali so yenjawulo ebeerawo era ffe yenjawulo gye twadde tukola ki tukola waneno nti amawulire gano mbadde nga followinga omwala oyo we yavaayo n'ayogera najja waneno ne mmuteekawo waneeno
Mukalnet we yavaayo era najja wano ne muteekawo SB4 ne Alan Cruise we bavaayo najja neno ne nkutegeeza bye bayogedde era kye kimu omuwala y'omu we yavaayo ng'ate yeetonda era najja wano ne mukutuusaako kitegeeza ki nti bannange nze sirina sayidi mu nsonga yonna sirina sayidi mu nsonga yonna nze wempulira omuntu ng'agamba ng'alajjana nti gundi yanfera mbikutuusaako wabula ate ne gundi naye wavaayo nga yeedifendinga era nja bikutuusaako era amazima bwe gazuuka oba ono yali alimba oba byali butuufu era nabyo nja bikutuusaako kugamba sireka story yonna yonna nga sigimaliriza kyenkula waneeno era kikulaga bulazi nti sikula kisirina sayidi seekubiira mu nsonga zino eno so mbaddenga byonna nzija mbikutuusaako era omuwala oyo omulundi gwe yasookera ddala okubeera ng'ate avaayo bantu bangi nnyo ono be nalengera mu comments nga bagamba nange yanziba nange yabba mukwa muganda yange nange yakola bwe bati wabula ekyamazima nninza abantu banene okuva omuwala oyo okuva SB4 ne Alan Cruise we bavaayo ne bagamba bannaye be babba mujje ne Mukalnet n'avaayo bannange kyewunyisa okubeera nga Mukalnet agamba nti teri bujulizi bwonna bwonna bwe yali alabye oba muntu yenna yenna kuvaayo kugamba nti bannange nze kino na kino na kino yadde SB4 so bannange ebiseera ebisinga baganda bange kiba kibi nnyo okubeera ng'ate oyonoona erinnya ly'omuntu wawulira ng'omuntu avuddeyo nayogera ku muntu naye nga gwe okimanyi teri kibi kye yali akkoze kale ate kiti ne woba tomusapootinze omuntu oyo naye ate tobaako kibi kyoyogera lemisa omuntu avuddeyo n'agamba Aisha mufere naye nga gwe okimanyi Aisha takufeerangako Yesu n'agamba Aisha yamufeze naye ate gwe takufeerangako so naawe ate tomwegattako kwongera kugejjesa kintu nti nange Aisha yanziba nange n'oyina omulala navayo naye ng'ate ekyamazima tebakubbangako oba Aisha tosobola musapootinga nti Aisha tasobola kukola ekyo then atisitiko sirika busirisi okitegeera oba kale saasira oyo gwe baafeera naye ate totandika ate naawe kwongerezaako kintu kigejjesa so ensonga lwaki ensonga eno yagejja neekwata wansi ne waggulu ti omuwala oyo we yavaayo ekyamazima bangi nnyo ate abavaayo oluvannyuma buli yali ayagala okwogera byayogera nange banfera nange banziba naye ng'ate abamu balimba ate era tugenza okisuula nti abamu baali balimbira ddala kubanga ensonga lwaki tukonkuludenga wee tutyo nti babayita bannange like 2 weeks back oba kale 1 week back naye ekyamazima teri yavuddeyo so ekyo kitegeeza ki mikwano gyange kitegeeza waliwo ebintu awo ebitategerekeka kale munaye n'olwekyo ye Mukalnet avuddeyo n'ategeeza ensonga ze era gwe wenna ati amisinze gundi eno naye nga wandigyetaaze interview eno genda awo ku mukutu gwa SB4 media tuggusa ensonga ojja kuba tosangako bulungi nnyo interview eno era ojja kuba osobola okutegeera ebintu nga we byatandise yabaffe bali kuki essaawa eno naye nga ye Mukalnet yavuddeyo mwatyo nayogera ku nsonga ze n'agamba nti kampani eri registered muve ku bino Calvin Kayanja bye yali ayogera nti ate bannaye kampani bagenda basiba tugenda batwala mu kooti Mukalnet agamba kampani eri registered era gwe ayagala omunoonyerezaako genda otekeyo just erinnya lya Mukalnet bajja kuba tibakuwa details zonna yes era naye akkiriziganya nti teri muntu mugwira asobola tandika kampani mu Dubai naye ate woba okozesezza mu nnansi kwegamba omuloko abamu gwe bayita omuloko kisoboka nobeera nga waliwo omuloko ate abayambako kisobokera ddala so Mukalnet naye atugamba yeeyo engeri gy'akola so bino ebingi ebibadde byogerwa bannaye ndowooza tubisamba gye ndowooza kati ensonga zino eno tuziwunzise zituuse ate ku ntobo yazo okuggyako ng'ate waliwo abantu abavuddeyo ne bajja n'obujulizi wabula ate betutannakola ki betutannalaba essaawa eno era ndowooza story eno tugifolowinze bulungi buli kimu tukikutuusizzaako owulidde sayidi zonna buli kimu okiwulidde bulungi n'omwana naye we yavaayo ne yeewolereza naye twamukutuusaako wano naye ng'ekyamazima nze kintandeemu gye ngenda okubeera ng'ate mbasibirira bannayuganda oba mikwano gyange mu abampuliriza bambi kibi nnyo okuvaayo n'oyonoona erinnya ly'omuntu omuntu waba akoze ekintu munoonyeeko ng'owulira ddala oba yakufeeza oba biki munoonyeeko oyogere naye one then we muba mweremye mu ababiri then vaayo naye nga weekakasiza ddala nti omuntu oyo ddala ekintu ekyo yakikoze wabula tovaayo ng'oyogerera mukwano gwo nti ate bannayinze mukwano gwange yaŋŋambye mwamukozewo muti mukwano gwayina omwo mwasobola okwogerera toyogerera muganda gwe weeyogerere nga ggwe nti bannayinze banfera naye ngera obikakasa by'oyogera kibi nnyo okwonoona erinnya ly'omuntu nti oba baakuguze buguzi ogenda oyonoona erinnya ly'omuntu ekintu ekyo kijja kukuddira bannaye bino ebintu biri real omwana we agenda bonaabonera ekibi ekyo ekisikire ng'olina omuntu gwe wavaayo n'oyogera ebingi naye nga bakusasudde okola ekintu ekyo ezo ssente ogenda zirya zijja kuggwaawo naye kubisaamu akafaananyi ng'ekyo kyennyini ky'okoze naye waliwo akikoze oba nga kale bakikoze omwana wo gwe ki ky'oyinza okuwulira
so tewabangayo omuntu ku nsi kuno akugula mbu yonoona erinnya ly'omulala ate naawe tovangayo noyonoona erinnya ly'omuntu olw'okuba mulina entalo zammwe eza bizinesi mukola bizinesi yeemu nawe noyagala okola ekyomulwanyisa ekintu ekyo mikwano gyange si kirungi n'akamu n'akeddagala tuyiga okukola ebintu mu ngeri entuufu we baba bakubbye vaayo nga ddala weekakasa nti bakubbye ate n'obujulizi tuyiga obutereka we baba tebakubbye ng'owulira munno gwe babbye we baba tebakubbanga kate naawe toyongerezaako kugejjesa kintu saasira oyo gwe babbye oba kale sirikawo oba naye woosirika togenda kufuna buzibu bwonna okusinga ate okwogera by'otamanyi oba oliawo naawe okugattako okujubisa nti nange banzima naye ng'ate tebakubba so mikwano gyange nze kyensuubira nti enkola eyo si nnungi naye wewessa mu bigere byakyo nga bakikoze ggwe sisuubira nti kinakuyisa bulungi nnyo n'akamu n'akeddagala so mwenna babadde bayita Alan Cruz ne SB4 mufere nze madde nga nzija mbagamba lwakuba ekyenjawulo ekibaddewo nti nze nali mmanyi babasasula balangire mu Mukalnet era mbadde nga nzija mbagamba nti bannange SB4 ne gundi ne Alan Cruz bo babadde nga just balangirako bulangizi mu Mukalnet wabula tebalina musango oba munfuna so ne Mukalnet naye oluvannyuma lw'okumuwuliriza ndowooza naawe osobola okwesalirawo mukwano gwange genda interview eyo eri ku SB4 media tugusa ensonga yeyo erinnya ate lyani lya YouTube channel ya SB4 so osobola okunoonyako ku interview eyo nogenda maaso n'okubira ng'ate omanya ebisingakawo naye ndowooza ensonga ezo nazo tuzizinzeeko endowooza nazo ate tukoze eki tuzimaliriza ensonga ezo tuzituuse ate ku ntobo yaazo wanaabeerawo ebirala ebivaayo era nabyo nkukakasa nja bikutuusaako waneeno mukwano gwange naye nga ngenda kuba tenkusibulawo la ngenda kuba tenkulekerako ka video kano ngenda kusaba okazi kamatu naddala gwe nkuba kyeyo naddala mwate abaana abakola mu mayumba g'abawalabu kyemanyi nti bingi nnyo bingi ddala byogenda oyigira mu video eno oba ng'ogiwadde obudde n'ogiwuliriza tegenda kukuleka kyekimu era ojja kuvaamu ng'oliddemu ennyama amagumba ng'okoze eki ng'ogalese nga ete enkola yaffe waneeno naye nga nsigadde nze omumbejja Aisha Nassolo mbagala nnyo mbagalira ddala musule bulungi abankumira takumira mpera goodbye for now naye ng'ate toseetuka subscribe nga woba tonnaba like nga video eno woba ogyagadde ate ena kusaba kintu kimu nti sharinga oba nga video eno ogyagadde mukomye okulagirira bannammwe eddagala ly'obulogo mukomye okutendeka bannammwe obulogo mukomye okulagirira bannammwe ebintu by'okweraguza mu nnyumba z'abakama baabwe mugenda baleetera obuzibu eno message njagala egende eri mwenna ba house managers naddala mu abaana abapya mubuzaabuzibwa nnyo ffe abakadde bankozeeko ife abavaayo ne tubawa information njagala okubategeeza nti si buli information gye tuleeta ebeera ntuufu si buli information gye tubagamba nti ebeera n'obukakafu si buli information gye tubawa nti naffe tugikozesa oba amagezi ge tubawa nti naffe bye tuyitamu okukozesa bingi nnyo bye tubagamba nga ffe tetusobola kubikola oba bingi nnyo bannaffe bye babagamba ng'ate bo tebabikola gwe n'ogenda ubikole olowooze nti nno kigenda kuyisaawo kumbe kyekigenda okukusula mu buzibu abaana bangi nnyo mutandise ebintu by'okweraguza mu nnyumba z'abakama bammwe olw'okuba muyina abantu ababalimbalimba abantu ababafuga obwongo abantu ababateekamu emize emikyamu ne mulowooza nti nno mugenda kuyitawo kumbe byebimu ku bigenda okubasuula njagala okubategeeza nti nno kigambo bulogo kigambo kweraguza kigambo kugatta katonda kigambo shiriki kintu kibi nnyo mu nsi y'omuwarabu wookwatibwa otemebwako omutwe mu bunnambiro nga tebamaze kwebuuzaako bw'okwatibwa abaana abasinga mwava e Uganda nga muli balogo abalala mwava e Uganda nga famire zammwe endogo famire insamize abalala mwava e Uganda nga mweke nnyini muli bantu beeraguze era abamu ku mmwe mwajja n'amadagala amase abalala mwajja n'amadagala nga baagabasala mibiri abalala mwajja n'amadagala nga mwageesiba mu biwato abalala muyina yirizi ne mutuuka eno ne mutandika okufuna abantu be mulagirira ebintu ebyo abaana mutandise okubatendeka batya we bayina okwonoona obulamu bw'abakama baabwe nga bayita mu bintu ebya bulijjo kati ng'okulagirira abaana okukozesa omunnyo okuloga bakama baabwe kola omunnyo okole bw'oti kola omunnyo weesibire ku mulimu era laamiriza ku munnyo mulaamiriza ku mannya g'abakama bammwe mulaamiriza ku mannya g'ababba b'abakama bammwe mulaamiriza ku mannya g'abaana b'abakama bammwe ebintu bino eno bigenda kubaleetera obuzibu nabawaako vidiyo y'omwana gwe bakwata nga amaasa omunnyo mu nnyumba ya mukama we paka kati ekyamutuukako tetumanyi
n'ennamba ye gye twali tumanyi yavaako lw'ebyo bintu. Mu nsi zino eno tetuganye nabo beeraguza, naye ate gwe tolina buyinza bweraguliza mu nnyumba ya mukamaawo. Eno ennyumba si ya nnyoko, kyekisooka, si nnyumba ya kitaawo, kyakubiri, si nnyumba ya muganda wo oba relative wo yenna. Eno ennyumba ya mukamaawo. This is a working place. Bw'otandika n'okoleramu ebintu ebyambiyone, nze mba sikutegeera. Fenna twetaaga obulamu obulungi, twetaaga okuyisibwa obulungi, twetaaga obuganzi, naye obunoonyezza otya? Osobola okubukolerera nga toyise mu bintu byakweraguza. Gojja genda bakugamba okwata omunnyo ogwo olaamirizeeko erinnya lya mukamawo, okiraba ng'ekintu ekyangu era ekigenda okukoma ku munnyo. Mukamawo anaakitegeera kijja kuba kisingawo ku munnyo ogwo. Bajja kugamba omaase omunnyo mu nnyumba ya mukamawo, gw'olowooze nti nno ogukomyezza mu kumaasa, naye n'otamanya bizibu by'ogenda kuleeta. Bajja kugamba oteeka omunnyo mu buli nsonda ya mukamawo, naye nga tomanyi munnyo ogwo kye gutegeeza mu nsi ya Muwarabu. Ojja kukwata omudalasini nga bwe bakugamba, ogusibe mu kiwato olaamirizeeko amannya ga bba wa mukamawo, amannya g'abaana ba mukamawo ne mukamawo yennyini nti bakwagale, naye nga ebintu ebyo by'olaamiriza bye bigenda okuviirako obuzibu eri obulamu bwo n'abo abantu b'okolera. Njagala mubeere beegendereza nnyo. Ensi ze tukoleramu nsi z'abantu Bayisiraamu, abantu abatakontana na ddiini ya Buyisiraamu, abantu abagala Obuyisiraamu, abantu ababukkiririzamu nga tebakkiririza mu shiriki. Mu abaana abava e Uganda, simanyi na lwaki mwetanidde nnyo ekintu kino, olw'okuba nti gwe ova mu nsi Obusiraamu nga si ye priority, yadde buyina amateeka gaabwo naye nga tegagobererwa nnyo, tegateekebwa mu nkola, si yeeno. Abantu beno mulimu abantu abatali Basiraamu naye tebakontana na ddiini ya Buyisiraamu. Kati gw'ovudde gy'ova oli mukozi bukozi, oli foreigner, otandise okukontana n'eddiini y'Obuyisiraamu, bagenda kukutta. Kino nkigamba sirondamu, bagenda kukutta. Mu nsi zino okukwata ng'ogatta Katonda, okukwata ng'okola shiriki, okukwata ng'okola ebintu by'okweraguza, ottibwa mu bwangu nga tebamaze kwebuuza. Ewatali kubageyininga bagenda kukutta. Bajja kuziika ng'oli mulambo, oli mulamu okyassa. Bajja kuteeka mu sitenseni bakuba amayinja paka lwe bakutta. Olw'okuddamu ebyo ebintu by'okweraguza, mukomye ebintu by'obulogo, mubikomeze ddala mbagirawo. Muve ku abo abantu ababateekamu information enkyamu nti ebintu ebyo bye mukola bigenda kukoma awo okukolebwa, biina side effect. Ojja genda omuntu akugambe n'aba amata nga w'oyita amannya ga mukamawo, olowooze nti kijja kukoma ku mata. Omuntu akugambe n'aba omusaayi, oli mu nnyumba ya mukamawo, olowooze nti omusaayi gukoma ku ekyo. Omuntu akugambe kwata omudalasini, gulaamirizeeko amannya ga mukamawo nga gw'omanyi omudalasini gukomaawo, kumbe guyina ekyamaanyi kye gusobola okukola eri bakamaabo. Njagala mwegendereza abantu be mugoberera. Mwegendereze information etuvaamu. Si buli kintu kye tubagamba nti kiba kituufu, si buli kintu kye tubagamba nti kikomaawo. Ebiseera ebisinga ebintu ebyo bye tubagamba bisobola okubasuula mu buzibu, naffe ababe bagambye ne bituteeka mu buzibu. Amannya ensigadde yenze Shila Adita.